Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya nedobozi nze Ibra K Mukasa ne munange Chris Kerule. Tukwaniriza tukukulisaayo mu lumu tubaddemu oluwanvu olwa Business Mind. Era nga nkugamba nti mu season 2 eya Business Mind tugenda kwa tunulira ensonga nga tugenda kuba ndozo omulundi guli ogwasemba abantu baffe twagezaako kutunuulira ne tumanya obwetavu bwabwe obwali businga okubeera. Kati ku mulundi guno tusazeewo tujje nga tuyina eddagala ly'ebiwundu ebibadde biruma abantu baffe naddala abawangalira wano ku butaka okusingira ddala abali wano mpozi n'abo abawangalira emitala w'amayanja. Business Mind season 2 ekomyewo nate ku Extra Digest mugoba nsonga. Era tujja kubeerangawo buli lunaku olwokusatu n'olunaku olwa Sunday nga bwe gwali mu season 1. Nkugamba nti ku Business Mind tujja kuba tutunulira ensonga nfofoolo mpitirivu nnyo nga bw'okiwulira nga zikwata ku munnayuganda awangalire Uganda nawe munnayuganda ali e Bulaaya ng'okuba ekyeyo okwebezaawo n'okubbulula obulamu bwo in one way or the other. Okusinziira bwe mbadde nnyongero bwe tubadde mu luwumula ntunuulidde nnyo abavubuka enneeyisa yaabwe enkola yaabwe y'emirimu enkola yaabwe ya businesses kwegamba ate nenfuna feedback okuva gye bali mu bintu bye badde basinga okusaako obudde. Nensalawo nengamba nno ku mulundi guno tulina okubeera n'ekyenjawulo okugezaako okulaba ng'ebintu byabwe tugezaako okubizimba nabo okubazimba okusobola okukola ebintu mu ngeri y'enjawulo kuba ekisinga okututawaanya si lwakuba nti ebintu bino ebisinga tubimanyi naye nga tubikola mu ngeri eya bulijjo naye ate singa oba omanyi engeri endala etali ya bulijjo ekintu engeri gye kikolebwamu oba osobola okukikola mu ngeri y'enjawulo n'ofuna abalala bye batasobola kufuna. The Business Mind season 2 coming up on Extra Digest mugoba nsonga buli lwakusatu n'olunaku lwa Sunday. Ibra K Mukasa ne munange Chris Kerule. Thank you. Coming up Business Mind season 2 tovaawo.